Walaikum salam. Kanda wafuna abaliko tuzza wano mami otandika tugende za Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala ndi wano ne Comrade Katongole Julius ne Honorable Len City flag raiser wamu ne abantu abalala bonna tuzza wano erubaga ku ddwaliro nga tuzze okulambula baganda baffe abafunye akabenje olunaku olw'ejjo okuli Taata Bobby wamu ne Sama Media era n'abalala bonna ba comrades baffe era n'okulambula ku balwadde abalala mu ddwaliro lino. So tusaba Mukama Katonda abeera nga abasuusa era buli omu ali emukoola okujja okulambulako mpozi twakitegeddeko tiine ow'ekitiibwa Honorable Betty Namboze taata we mulwadde era ng'ali mu ddwaliro lino tuba tufunye omukisa naye tujja kubeera nga tumulambulako n'abalwadde abalala.